ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga yatutonda n'atuteeka ku nsi olubereberye lwaffe oluvannyuma lw'obutabeera kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteeka ku nsi ng'atutaddewo bisababin, yatuteekawo lwa nsonga, nga nsonga ki? Yakubeera nga tumusinze ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. nga bwatutegeeza n'atugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti teyatonda bantu, teyatonda majinni n'abantu illa nga yagatonda bisababin, lwa nsonga ki? Kubeera nga tumutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumusinza. ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyinza bwe n'atuteerawo byonna ebitwetaagisa okubeera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aseetinga ensi ye nga ddala kituufu tusobola okubeera nga tugiwangaalirako mu mbeera esingira ddala okubeera nga yennungi, nga tumusinze ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. kyokolabe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yenna yeesiggaza okubeera nga ajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamugamba nti fa inna lahu ma'ishatan dank. omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda mumuteerawo obuwangazi bwe nga bwakanyigo. ate oyo yenna waman ya'ishu an dhikri rrahman, anaabeera nga yeesiggaza okubeera nga ajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyidu lahu shaytaanu wa huwa lahu karim. ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amufuulira mukwano gw'enfanfe nga ye shaytaani. ab'ebitiibwa, wakati mu nsi eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulongooseza ennyo, n'atuteerawo oba bwatutegeeza n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ensi eno oluvannyuma lw'okubeera nga atutonda, n'atuteeramu kyonna. huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala yennyini kubeera nga yatutondera byonna ebiri mu nsi. ebyo byonna yabituteerawo Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nga tutebenkera, tubeere nga tusinze ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. era Allah subhanahu wa ta'ala olw'obwenkanya bwe Allah n'abeera ng'oyo yenna gwakendeezezza mu mbeera ze, Allah subhanahu wa ta'ala n'akuteerawo nti eyo udhuri, ekyo kikusonyiisa okubeera ng'okola ekintu bwe kiti. Allah subhanahu wa ta'ala n'atutondera ebisolo, Allah n'atuteerawo emiddo,
Allah subhanahu wa ta'ala natuterawo environment nga bwetambula bwe tugitunulira natuterawo ensi ng'ensi ntereevu bulungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala nasalawo okubeera ng'atonyesa enkuba olw'okulamusa ensi. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abituterawo bisababin kubeera nga tumusinza. Oyo yenna aneerabira okubeera nga ajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala namusinza mu butuufu bw'okubeera nga amusinza, fa inna lahu ma'ishatan dhank. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda muterawo obulamu nga bwakanyigo. Era agamba nti wanakhshuruhum yawma alqiyamati a'ma. Era tugenda bazuukiza ku lunaku lw'enkoberero nga a'ma, nga bamuzibe. Omwana Adamu agenda kwebuuza nti ya Allah, lwaki otuzuukizza nga tuli bamuzibe wa kuntum basira, ng'ate bwe twalinga ku nsi twali mu nsi nga tuli mu bantu abaali balaba. Agenda kuddamu agambe nti mu mbeera ey'okukinagguka, kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Bwe gati amateeka gange bwe gakujjira ne bakubuulira ebigambo byange, ne bakujjukiza obubonero bwange, ne bakujjukiza byonna by'olina okukola ng'onsiimisa, fanasitaha, n'osalawo okubeera ng'okwata amakubo amalala n'ogaana, wa kadhalika alyawma tunsa, nange mu kaseera kano amaaso go ngeerabiddeyo. Ab'ebitiibwa, tutye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tujjukire ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatutereereza ensi eno n'agamba nti fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, temwonoonanga ku nsi yange eno oluvannyuma lw'okubeera nga nagirongoosa. Temwonoonanga ku nsi y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'ogirongoosa. Allah yalongoosa ensi ye n'agiteekateeka bulungi nnyo, n'ateekako ebitonde byonna, n'atonda ebyokulya nga bitusobozesa okubeera nga tumusinza. Allah n'atutondera ebisolo, n'atuwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza okubeera nga tubirya. Ebyo byonna yabituteerawo okubeera nga tutebenkera mu nsi muno. So biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, mu kaseera akatono ennyo ke ŋŋenda okubeera nga nzijukiza, tugenda kubeera nga tujjukira ku fadlu hilaka dhikr, obulungi bw'okubeera nga tutuulako mu nkuŋŋaana ezirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obulungi bw'okubeera nga tutuulako mu ntuula ezirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'oyo yenna senga awangaalira mu nkuŋŋaana ng'ezo ezirimu okubeera nga bajjukiza amateeka g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutereereza obulamu. Bangi ebitubonyaabonya kubeera nga twesambye okubeera nga tujjukira Allah. Entuula ze twazivaako dda, ne tusalawo okubeera nga tutuula mu ntuula ezitagenda kubeera nga zituyamba mu nsi muno n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Lumu nali ntambula, nasanga omusajja yali wa booda. Negendereza nnyo bwe nali ngenda otuula ku booda, ne nnoonya ow'obuvunaanyizibwa gwe nnina okutuulako, ne zijja nga zimpitako emirundi n'emirundi n'eŋŋaano zituulako, okutuusa lwe natunuulya gwe ndaba nti ew'obuvunaanyizibwa, ne ŋŋamba ŋŋenda kutuulako eyo, ne muyimiriza. Ne ntuula ku ppiki nanvuga, naye bwe yanvuga yali antuusa ndowooza sayidi z'ebusega. N'abaako ekibuuzo kyambuuza, n'aŋŋamba sheekhe, ŋŋenda kubuuza ekibuuzo kino, nsaba onnyambeko naye tontwala obubi. Mbadde mbuuza, sheekhe, lwaki mpulira njagala nnyo okunywa omwenge? Ekigambo ekyo ate kyanneewuunyisa nnyo. Nze yatutte obuvunaanyizibwa okubeera nga nnoonya omuntu w'obuvunaanyizibwa ali ku kkubo,
kati mukwetegereza okugenze wala ate yantebesa mutamivu yaŋŋamba nze buli lwenfuna sente nywa bunywi mwenge naye ekigambo kino saagala kitegeeza bantu bewaffe kuba ekituufu ndi musajja musiraamu naye zenna nafuuka ekitategeerekeka obulamu bwatabukatabuka naye nga bwatabukira ku nsonga luvannyuma lwa kubeera nga mukyala wange yamala okubeera nga njawukanako awo we natandikira obulamu okubeera nga butabuka nenyingirira okubeera nga nnywa omwenge era bwe mbeera sikombye ku mwenge sisobola kubeera nga ntereera sheekhe nnina kukola ntya ekibuuzo ekyo naawe watya nga bakikubuuzizza ekituufu allahu subhanahu wa ta'ala mu bugambo obutonotono bwe yampa okubeera nga nzijukiza omusajja oyo namujjukiza allahu subhanahu wa ta'ala ebigambo bye yayogera mu Qur'an owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala mu suratul kahfi mu aya eya 3:27 allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ولا تعتد عيناك عنهم واشتبع الله سبحانه وتعالى wakati mu ntambula zaffe zonna bwe yagenda okulengera engeri gye tusobola okubeera nga tuvuunuka yagamba owekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wakati naye bwe yali ng'alina waasikatidde ng'alengera ng'obulamu obufuuse obuzibu ennyo ng'amaze okubeera ng'alaba nti ddala akaseera kakanyigo wakati mu bigezo by'owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala ng'era naawe bw'oyinza okubeera mu mbeera yonna gy'olimu ng'olengera ng'asikatidde ng'olengera ng'obulamu obuyinza okubeera nga bukomye ng'olengera ng'embeera efuuse embeera osobola kubeera ng'ogiyitamu otya allahu subhanahu wa ta'ala mu bimu bye yamuyambako yamugamba nti wasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi yamulengeza ekibinja namugamba nti bwe yamulengeza ekibinja nga kiriko mu maaso namugamba nti wasbir nafsak beera ng'ogumiikiriza omwoyo gwo maa alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi ng'ogumiikiriza omwoyo gwo wamu n'abo yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi abo abakowoola ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala abo abakowoola ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala bilghadawati wal ashi nga bamukowoola ku makya n'olweggulo nga tebalina kye banoonyaamu wabula banoonyaamu okusiimisa ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala namugamba nti wala ta'tadu aynaka anhum amaaso go gonna bw'obeera ogeegeka togajja ku bantu abo kiba kitegeeza mbuzibu bwonna allahu subhanahu wa ta'ala mwakutadde solution wosobola okubeera ng'oyitira kubeera ng'ogumiikiriza n'abajjukira allahu subhanahu wa ta'ala bangi afuna ebizibu n'agamba kaŋŋende embeereko mu bbaala n'asuubira nti bw'anaagenda mu bbaala ebizibu bye bigenda kuggwera omwo ekituufu si bwe kiri ogenda kgenda mu bbaala onywa omwenge allahu subhanahu wa ta'ala akuleetera obwongo busiimuuke onoogenda okumaliriza ng'ate weegasse n'omukyala ate omulwadde kiba kitegeeza ki ku bizibu ogenda kugattako bizibu allahu subhanahu wa ta'ala akuleetedde ekigezo kyonna noonoonya abanywi b'enjaye n'obeera ng'owangaala n'abo onoogenda okumaliriza nga naawe onywedde enjaye onoogenda okusiba ng'osibiddewa ng'okutta ekisolo kiba kitegeeza ki ku buzibu ogenda kugattako buzibu
Allah subhanahu wa ta'ala akugezesa ensi oyinza okubeera nga mukyala n'akugezesa n'ekizibu kyonna katugeze ne we libeera kubula zadde n'ogenda n'owangala n'abantu abatajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumaliriza ng'akuwadde amagezi gaki gendako mu ssabo onoogenda okuba mu ssabo nga bakwenzeeko wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'tadu 'aynaka 'anhum temujjanga amaaso gammwe kwaba abajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli ku mulamwa obulungi bw'okutuula mu ntuula ezirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti akaseera kagenda kubeera nti kafunda biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tujja kukoonako ne bwenebeera hadithi emu oba hadithi bbiri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ow'ekitiibwa omubaka wa Allah ebyengera n'okusaasira bibeere ku ye yagamba nti inna lillahi ta'ala malaikatan mazima eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala malaikatan ayina zimalaika Allah subhanahu wa ta'ala ayina zimalaika yatufuna fi turqi yalitamisuna ahla dhikr yatufuna fi turqi yalitamisuna ahla dhikr bagenda beetoloola mu makubo nga bapatrolinga yalitamisuna ahla dhikri nga banoonyereza abo bannyini kubeera nga batuula mu ntuula ezirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga yalitamisuna ahla dhikri ng'enoonyereza baani abajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa idha wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla bwe babeera nga basisinkanye qawman ekibinja yadhkuruna Allah abajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tanada halumu ila hajatikum bakowoolagana ne bagamba nti mujje obedda kye tunoonya tumaze okubeera nga tukisanga bakowoolagana babadde bayita mu makubo ngenda kuwa ekyokulabirako Allah ayina zimalayika ezikola emirimu egy'enjawulo tezijemera wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwezo zakola ki kyaziragidde wayafaluna ma yu'marun nga zikola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera aziragidde kyokka so nga bw'olengera nti wano mu Uganda tulina omukulembeze president ayina ekitongole ekiyitibwa poliisi ekitongole ekyo kirimu sects ez'enjawulo mulimu aba traffic ng'omulimu gwabwe kubeera nga bakolagana na bidduka ne wabeerawo abeesipisa obaali batereeza mbeera waliwo abambala ebyambalo ebya bbulaaka balina omulimu gwabwe ne wabeerawo abambala ebyambalo ebya kakki balina omulimu gwabwe ne wabeerawo abambala ebyebibomboola bonna bapoliisi naye buli omu alina omulimu gwe so agambe nti ayina bamalayika yatuufuuna fi turuki yalitamisuna ahla dhikr beetoloola mu makubo nga banoonye abo abatendeeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe babeera nga basanze ekibinja tanada halumu ila hajatikum bakowoolagana ne babagamba nti mujje bannange mujje kyetubadde tunoonya kikino tumaze okubeera nga tukola ki nga tukiraba kyetubadde tunoonya tumaze okubeera nga tukola ki nga tukiraba ne bagamba nti fayakhufunahum bi ajnihatikum ila samai dunya era ne babeera nga bawambaatira nga bababuutikira n'ebiwawaatiro byabwe okusuukira ddala ku ggulu ery'oku nsi ila samai dunya
fayasaluhum rabbuhum owekitiibwa allahu subhanahu wataala nazibuuza zimalayika wahuwa alam ng'ate buli ekigenda mu maaso yasinga okitegeera. allahu subhanahu wataala azibuuza nti ma yaqulu ibadi, abaddu bange abo boogera ki? ma yaqulu ibadi, abaddu abo be musanze boogera ki? nga wahuwa alam, allah yasinga okubeera ng'amanya buli ekigenda mu maaso. agamba nti qala yaquluna yusabbihunak, zimalayika ziripootinga eri omunene ne zimugamba nti yaquluna yusabbihunak, bali mu kutendereza allahu subhanahu wataala, bali mu kugamba nti subhanallah, owayawukana owekitiibwa allahu subhanahu wataala ku bitonde byonna. wayukabbirunaka, n'okubeera nga bakugulumiza bitakbiri allahu akbar allahu akbar allahu akbar wayukabbirunaka. wayuhmadunaka, n'okubeera nga bakutendereza nga bagamba nti alhamdulillah, amatenda amajjuvu ga allahu subhanahu wataala. wayumajidunaka, n'okubeera nga bakugulumiza n'ebitiibwa ebya waggulu. fayaquluna harraawni, allahu subhanahu wataala abuuza nti harraawni, abantu abo baali bandabyeko? fayaquluna la wallahu ma ra'awka, ziddamu zimalayika ne zigamba nti la wallahu ma ra'awka, mazima allah tulayira erinnya lyo, ma ra'awka, tebakulabangako, ma ra'awka, tebakulabangako. fayaqulu kaifa law ra'awni, allahu subhanahu wataala agamba nti kaifa law ra'awni, kyandirabise kitya senga abantu abo baali bandabyeko? kuba allahu subhanahu wataala agenda kuwa abantu ejjana. tusaba allah ffenna agituwe oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okubeera nga atuwa ejjana. ejjana egenda okusingayo obutono, ekituufu omuntu agenda kugamba nze tewaliiwo kalungi konna kesifunye, ebiri muno sibirabangako, yadde okubirowoozaako, yadde okubisiinyaako. naye allahu subhanahu wataala agenda tutuuka abuuze nti hal raditu, musiimye? omuntu agenda kugamba tuyinza tutya obutasiima ng'omaze okubeera ng'otutaasa ekibabu, n'obeera ng'otuwa ejjana. allahu subhanahu wataala agenda kugamba nti kati mu kaseera kano ngenda bbawa ku kusiima kwange, arridani, ngenda bbalaga okusiima kwange kugenda kubeera kutya. ng'omuntu yeewuunyiza dda, kati allah aleeta okusiima, naye ekigenda okusembayo mu byonna kugenda kubeera kumulabako ekitiibwa. ekitiibwa kigenda kubuutikira, abantu bonna babuutikirwe ekitiibwa, emirembe gisooke gisaasaane buli wamu. naye agamba nti kaifa law ra'awni, kyandibadde kitya senga abantu abo baali bandabyeko? agamba nti qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan, abantu abo senga baali bakukulabyeko ate bandirulunkanye nnyo okubeera nga bayitiriza okukusinza. wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan, bandiyitiriza okuleeta tasbihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar. fayaqulu famadha yasaluni, abantu abo baagala ki? subhanallah, fama yasaluni, abantu abo bansaba ki? otudde mu kifo kino kiki kye weetaaga? kyagamba owekitiibwa allahu subhanahu wataala nti mazima alladhina amanu tatmainu lqulubu bidhikri, abakkiriza batebenkera emitima na kujjukiraani allah. lwaki batebenkera? kubanga buli lwajjukira owekitiibwa allahu subhanahu wataala, buli lw'omujjukira ayingira mu nsonga yo. kategerekeka? so abuuza nti senga bagamba nti senga baali bakulabyeko bandiyitiriza bitasbih, okuyitiriza tasbihat wa tahlil wa takbir, n'okuyitiriza okubeera nga bakugulumiza. agamba nti fama yasaluni, abantu abo bansaba ki? qalu fayaquluna, ziddamu zimalayika nezigamba nti yasalunaka aljanna, bagenda kuteekawo ensonga semasonga,
teekawo ekikukutte ng'omuntu, teekawo nti bizinensi zitabuse, teekawo nti omukyala yanobye, teekawo omwami yanobye. Nkulamira kubeera ng'otuula min majalisa dhikiri, mu bifo ebirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Fama yasaluni, abaffe weetaaga ki? Qala yasalunaka aljanna, agenda teekawo ensonga ennene, beetaaga jjana. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza, fayaquluna, agenda kubuuza Allahu subhanahu wa ta'ala, yaqulu harra auha, abantu abo yejjana gye basaba baali bagirabyeko? Qala, agenda kuddamu, zimalayika zigenda kuddamu, qala yaquluna, zigenda kuddamu, la wallahu ya rabbi ma ra'awha, tulayira ow'ekitiibwa Allah, naye ng'ebyo byonna Allah bibuuza yasinga obitegeera. Naye olw'okuba amanye ejjana engeri gye yagiwundamu, obulungi bwayo, akawoowo kaayo, abakyala baayo n'abaami baayo, kategeerekeka. Agenda kubuuza harra auha, baali balabyeko ku jjana. Zigenda kuddamu zigambe nti yaquluna la wallahu ma ra'awha, tulayira Allah tebagirabangako. Agenda kugamba nti kaifa law ra'awha, kyandibadde kitya senga abantu abo bandibagirabyeko? Qala yaquluna law annahum ra'awha kana ashadda alaiha hirsan, senga baali bagirabyeko ate bandibadde balulunkana nnyo. Bantu balulunkana okugendako mu State House, kubanga bamanyi ki nti ogenda okuvayo nga akakadde bakukakutadde mu nsawo. Oli n'alafuuba n'agendeko mu State House, oli n'alafuuba n'agendeko ewa kabaka, kuba bw'ogenda ewa kabaka waliwo kyojja okufunayo. Oli n'alafuuba n'agendeko ew'omugagga omu, lwa nsonga ki? Agenda kubeera ng'afunayo kaafunayo. Tulina ekyokulabirako, district club agenda n'ayita abasiraamu n'abagamba nti mujje. Naye olw'okuba nti abantu bamanyi bye bagenda olumu ne bafunayo, n'asubira nti nyiza okuvaayo ne kiro z'omuceere, ateekamu byonna ebisoboka okulabika ng'akola ki? Ng'atuukayo. Kati senga baali bagirabyeko, kana ashadda, bandibadde bayitirira nnyo okubeera nga hirsan, nga balulunkana okubeera nga bafuna ejjana eyo. Agamba nti wa ashadda laha talaban, n'okubeera nga bayitirira okubeera nga baginoonya, wa a'dhama fiha ragbatan, era bagenda kubeera nga bayitiriza okubeera nga bakola ki? Nga bagirulunkanira. Fayaqulu fama yata'awwaduna, abantu abo bansaba kubeera nga mbataasa ki? Buzibu ki obukutte? Kiki ekikutte ng'omuntu? Tuula min majalisa dhikiri, tuula mu kifo ekirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah agenda okubuuza ng'olina ekikutte. Kiba kitegeeza ate abuuza wa huwa a'lam, agamba nti ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha huwa dhakarani, mazima nze ndi mu ndowooza y'omuddu wange, wa ana ma'ahu idha huwa dhakarani, era mbeera naye wonna wanzijukirira. Gwe buli lw'omujjukira Allah ng'akutunuulira kiki kye weetaaga. Kati tuula mu bifo ebirimu okujjukira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kutunula mu nsonga zo. Yaquluna, agamba nti qala yata'awwadhuna minan nar, zigenda kuteekawo ensonga semasonga. Yata'awwadhuna minan nar, omubbi ekimutuuzizzaawo asaba Allah kubeera ng'omutaasa ki? Omuliro. Qala fayaqulu, addamu n'abuuza nti harra auha, omuliro baali bagulabyeko? Tugiyitamu bufunze, kubanga sheekhe amaze okubeera ng'akola ki? Ng'atuuka biiznillahi tabaraka wa taala. Baali balabye ku muliro, awo nawo wawanvu omuliro. Agenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekitono jamlatani, Allah agenda muteeka amanda ameka? 2 wansi w'ebigere bye, obwongo butokote. Naye agenda kulowooza nti teri afunye ekibonerezo kisinga kiki? Kati gwe agenda okufuna ekibonerezo ekisinga ekyoyo. Agamba nti yata'awwadhuna minan nar, abuuza nti baali bagulabyeko? Nti la wallahu tebagulabangako. Kyandibadde kitya? N'agamba nti kana ashadda, bandibadde ashadda makhafatan, bandiyitiridde okubeera nga bagutya n'okubeera nga bagwesenda. Agamba nti fashhadu alaihim, julira ku bano, inni qad ghafaltu lahum,
mazima mmaze okubeera nga mbasonyiwa. Ne bagizigenda kuddamu nti ya Allah fihim mubbo mulimu atuddemu laisa minhum siwa mubbo innama jaa lihaja ayina ekyamuleese yabadde ayina bwabanja. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kuddamu agambe nze sifuddeyo bwabeera nga naye abadde atudde omwo naye amaze okubeera ng'akola ki ng'asonyiyibwa. So biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mbalamira okubeera nga wasbir nafsakum maa alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi. Tubeere nga tugumiikiriza emyoyo gyaffe wamu n'abo abajjukira ow'ekitiibwa ani Allahu subhanahu wa ta'ala. Tugenda kubeera nga tufunamu ki tugenda kutebenkera emitima gyaffe kubanga Allah agenda kuyingira mu nsonga gyaffe. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh amaze okubeera nga atuuka, Sheikh Haddadi Sessanga musajja mukulu era ngenda musaba abeere nga ajja kumuzindaala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.